Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava awaka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo, tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa. Yes, right. Tugenda masa tene teka soke tulengere kalonka tono nnyo anti zino ziba ku coming soon era tuzikutusaka esawa yona natenga buli joy all about Emmy's productions nate. Ya tugenda maso katusoke tulengere kalango. Oyansabe gumba ly'omuntu. Kuba otukire omanyise bobulogo buyinza okutuusa awazibu anti oyinza okutuuka awantu wootaamaleeko ne bajja bakutuma ekyotasobole. Yes, right. Natenga buli jona gambe it's all about emination we come straight up. Ate mwena abaje kumirako VJ Emmy official our YouTube channel yokeno tubagala nnyo. Yesawa eyokutandika tukyalengera bulango ezo zonna ziri ku coming soon n'abazanyi babamanya benjawulo bikolimo byonna byembadde nga nkolima byatuukiridde nino firimu yino okubasomesa business bagiyita omutango nga matino mukuba obutwa ejja tukyalaba kalango kirabika mwe mwaleeta n'amayi mwenna abagyekomerako YouTube channel yaffe tubagala nnyo tutumiddeko mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo abatulaba okuva no Uganda waliwo abali e Nairobi mwena tubagala nnyo bannayuganda abali e Mukono Uganda wonna okutwaliza awamu nammwe abali mu bitundu ebyenjawulo Saudi Arabia abali e Dubai abali e Qatar kale timu Qatar yesawa abantu abasinga ensi eyinza obbalema ne basala okwetuga naye gono mpa mukwano wali oguddeko mukwano n'atudde wansi n'asituka nga mulinya wagoosi n'abasawo abamu tebajja kulabika ne bajjanjaba eri bizinensi kuyoola omulengedde tatunula adde kubaako wadde oba wadde akawewe wakabibibi omutango coming soon. Yes, right. Ekiseera ekyokutandika ate era tesagala bakunyumiriza bunyumiriza so nga bannaffe aba Watu family in conjunction with Rupi the great cinema film ziri ku coming soon so nga eno twagikutuusako dda gwe wenna atannagiraba osobola ogyetuusako ku YouTube channel yaffe eno kweri bagiyita Mwamba osobola ogyetuusako Mwamba. Sijja kugumira mbere eno gye ndimu ku Kampala. Ebiseera ebisinga obwavu bukuluma n'owulira ng'obukututsa enkutu n'owulira ng'okoya obwavu naye wali ofumbiddwako n'oyingizibwa amaka wali oyagaddeko kwatali ya sayizi yo n'oyagala omusajja nga si sayizi yo naye lwa ssente abaana bangi bakikoza ab'obuwala ng'obwavu bubaluma kamunguluze n'abeetolooza bagiyita Mwamba the hair eno nno nayo ku YouTube channel yaffe kweri era woyagalira obe ng'ogyetuusaako Mwamba bamutuga Mwamba ne yeesogga omuntu batta mukadde waabwe lwa bya bugagga yatuma omukazi gwa gwe baaguza ennyumba awo n'okupangisa nyini y'omutuufu tajja yali tayiwa nduzu yali azza bongo kitaabwe baamutuga beddiza ebyobugagga kujja ekizibu kikutuukako okiraba ng'ekirooto ne bazza okunona ebyaddala Mwamba ye musika. Tugenda maaso ate nga yessaawa y'okutandika era nga tolina kusubwa katulabeyo akalango kamu kokka tube nga tutandika ekimanyonyerera ekiba kingamba abalejjo wanenya mu ngatto nkutte mu bbwa kati ate bw'obanga gwalina ebinyirira byokka Watu family Black Gem Pictures Rupi the great cinema. Tugenda maaso ate nga yessaawa ekiseera ekyokutandika saagala osubwe film
eno bagiyita omuyaga. Nagambe tugenda gikutuusaako essaawa yonna. Mwanje Steven akabanana kuluno bakakwata ettaayi olina okunnyonnyola abazannyi b'ab'enjawulo amagezi Ronald film. Olulimi lw'essente ku baana bawala bano kwe galo lwafuuka ekirala. Magezi Ronald Mwanje Steven. Omwana w'obulenzi yayagala muganda we. Okumanyagana kikulu, bwe mutamanyagana ojja kukiraba. Tugenda maaso, tukyagenda maaso ne firimu. Kalango ejja ebyaddala eri mu kkubo. Coming soon. Bano bayita bannakawanga yamugwako omulengera amanyi taekwondo. Yakwata kuwaya Kasirye John Bosco. Firimu egenda maaso, tukyalengera kalango kayo ate nga tugikutuusako essaawa yonna. Erindirira amagezi Ronald film. Sentongo Damascus omuyaga. Coming soon, very soon, near you. Yes, alright, tugenda maaso else naje film zate katinate in association with a Strange House production. Icheri ntani kwa film bakutuusizaako. Ntani kwa film egenda maaso a test project production natenga bulijjo. Kakati emiwunyo bakuba nkoona, enkoona ebaama lujjabya ne bawalula ebisigadde. Kigendererwa ki? Omukyalo ono mugunda bwe bati ne bawalula. Firimu gy'otandise emanyikiddwa ng'omugenyi mu ttumbi. Ekyatandika butandise egenda maaso era nga sagala bakunyumiriza bunyumiriza ate nate nga bulijjo nagambye oli ku VJ Emmy official nate okuva mu Emmy's production nate nga bulijjo tutandika butandise. Kale nno nga tutandika bakulengeza ekibuga ekirabika okuba kyekyaffe kyetumanyi obulungi ennyo. Budde buno obwakabungezi bagamba ebiyita ekiro n'abanene beetikka. Kakati munnange bwe kityo bwe kifaanaganye. Entandikwa firimu egenda maaso mu kaseera kano. Njagala weetegereze. Nagambe nate nga bulijjo oli ku VJ Emmy official, the one and only your YouTube channel. You can subscribe too. Don't forget to share and subscribe. So nga batugamba olugero lwa Elsilage Musa. Ekyatandika butandise egenda maaso. Tuli mu Kampala waffe mu bifo ebimu bye tumanyi obulungi ennyo. Batugamba ni firimu eno producer ye VJ Emmy nate. Ekyatandika butandise egenda maaso, tukyali ku nyanjula yaayo. Bagiyita Omutemu mu ttumbi. Ekyali ntandikwa nate nga bulijjo entandikwa firimu egenda maaso. Weetegereze mu kaseera kano nga tutandika waliwo ajja atambula mpola mpola. Omukooto ajja atambula mpola ogenda okutuuka erudda gwe musajja mukulu Kasirye John Bosco. Bw'atuuka wano sooka yeetegereza, wabula amaaso tagajja ku nnyumba eno kyokka muli n'atunuza obwennyamivu. Alabira ddala munyiikaavu. Yanange ensi naye kati tugenda kukola tutya abantu okuba muntu najja kukwata mu liiso ne bw'opapala tolinda wodda. Ate amateeka kasita kubanga munange gagayaala, amateeka kasita gagayaala, abantu abasinga bayinza obutafuna bwenkanya. Alaga omukwano ku nnyumba eno nayagala alingizeeyo ku nnyumba eno agiinako omukwano mungi. Kati kumbe erudda waliwo omukyala avaayo. Njagala weetegereza, ajjakirira ono ali wano ku geeti
omukyalo ono ajjakirira ali wano naludigido naludigi ogenda okwetegereza gwe owaaya gwe wanje awo olina kyobanjaawo awo okolawo ki mbadde munange nzize ndabe okola kiwano kikyononye tetwakuutetu ne bannange ne musalawo ne munziba bubbi bwe mutyo ne mutwala ebyange bwe mutyo genda ebyomunafu wamanyi yatwala kale batwala ebibye gwe mukwano gwabadde alaga ennyumba eno ekyatandika butandisi tugenda maaso kakati mu kaseera kano tulengera ate waliwo emmoroka eyingidde ekikomera kyekimu mmoroka yiyo zino ez'abavubuka enziru singa ki ne mujja muva entala mule moddulo uno omwana wa buwala ekyatandika butandisi kumba omukyalo oli naludigi agenda okwetegereza bazze baba bakomyewo ennyumba eno erimu emizigo gy'abapangisa gino egya self contained ono ng'ayingiza gaali munda kaswanyuke kati ate ono naludigi kyamuyisa bubi oba twakalaba ekyali ntandikwa firimu egenda maaso naye owange omukazi ono landirodi naye nga atutunulira bulala kiki alina obusungu gwe omuveeko just lwakuba obigula ate ye tamanyi embigulayo ye mukyankalanyiza banenze omukazi oyo ansobedde busobezi yamuveeko nayikola ebibyo landirodi ayina engeri gy'atayagalamu bantu bano naddala ono ow'olubina lwe kakati munange oluvannyuma mwami atuddeko ebweru awo mukyala nga gyaleeta kacyayi abadde kasimu awo nkeni okaleese kati ng'amuga lwaki osaze okunywera kyayi ebweru nangaweru naye kati ekikulu ebweru eno wali so fresh wali fresh and clean tosobola kuwulira akayiwa ako kali so fresh ate munda ebbugu mulingi nga nemanyi obudde bw'emisana kati kumbe naludigi landiroodi ye landiroodi w'ennyumba zino naye twalabye waliwo ennyumba alabika yali nannyinizo era yabadde akukkuluma naludigi n'amugoba kakati omukyala ng'amugamu nange nze simanyi lwaki yagala nnyo okuba onywera ano kyayi kyokka ali naludigi ali mu kuweereza sigino lwakuba emirongo teginnakwasa naawe uli kaseera yatubeere munda lwaki yatubeere munda gwe lwaki oyagala onywera ebweru kati oyagala tudde mu nju naludigi ali ku kava ali mu kukuba simu n'essimu tebagikwata essimu tebagikwata origino telefono eya ddala tugenda maaso njagala weetegereze gwe naawe nange kikyo omukazi walaga busigino kakumanga kakyako okumanga kati omukazi yalaba tebiri bityo jjukira omukazi ono naye yamwekengira dda naludigi abeera abatunulira tabajjaako maaso kekyakola ng'agamba olulenzi lwe nti omanyi tudde munda kyayi jangu omunywera eno kati ng'amuganze ne kyayi nzikuse n'amuga ateekano kyayi nti sooka omunywa omumalemu ssebo n'amugaana edda kale tugende nkuyambeko mu ffumbiro leero njagala mbeera omwami omulungi omukazi tategeera lwaki omwami ono wakwegendereza nnyo naye kati nga tebayitawo jja tugende mu kiyungu munange nga bagenda mu kiyungu mukyala no yabadde yaleseeko ebintu bye kati ng'amugamba omanyi mbadde njagala ku kawotameroni afazaale kati nga mugamba kwe kawotameroni kati nga mugajjamu mpa kambe kakano wano oba nkuyambeko kweni gwe ebyokuwaata obimanyi kati nga ajja kujjayo sowaani ziri saidi wali eri olulenzi talugjaako maaso musajja mukulu ng'aweereza essowaani weetegereze ekyatandika butandisi bagiyita omutemu mu ttumbi
Ana. Era ikawulungi. Zirina wezo watermelon za katamba zibaamu omukyuzi. Namugana yo mukazi w'engeri gyakwetunulizaamu sikitegeera. Namugamba wenyirondirodi oba oli alina okumanya abapangisa b'embeera gye balimu. Kati nga mugasibwa ekitobe kiri. Namugasi waliiwo kirala. Naye mukazi gwe olabika oli mbega gwata buli kimu kyonna oba okibega nnyo lwaki akazi w'omulembe guno tebabega nnyo. Musajja omulekeramu wasiza. Munnange. Sawo yangamba amuyinama eyo. Kati nga mbuuza onoolya akanyama kweni omusawo yaŋŋaana ennyama. Newankubadde ennyama kiriisa kirungi nnyo okwongeza amaanyi mu mubiri. Ozannya ggwe. Baabo balabika nga abalina emirembe mu nju yaabwe abatalina bwe kibasumbwa. Kati nga muga nkomawo odda luda nyala kutwalira mukazi ono sente ze oba oliawo oba kyekibeera kimutunuuliza abanja mutwalire sente z'omwezi ekyo nakyo kiggwe. N'agamba omukazi oyo nze nalabye akulingiza ng'ali gwe. Kati omukazi yasigala akaayana. Kumba atwala sente obedda bamukolera sigi nno. Omwami ono yatutte sente walandira odi ebyaddala. Nawe ojja kundemera omukazi. Kati oli eri ne kakazi ko ssebo nze nkola ente. Omukazi mbadde mututte anobe. Okudda kuno nga nnemedde okutuusa mukubo n'agaasi kyanobye. So nga yabadde agaakunoba. Kati nze bya biki ebyo. Wangamba simanyi oyina engeri gy'onjagala simanyi nkusonyiwa ez'omwezi ate nja kuddamu nkusasuza ez'omwezi. Tunuulira firimu. Kati mbanga lyonna lyondesobanura kati kitawo nno. Ne naawe yamusa ku bbeere ne limwokya mpitaako mutabani waka. Kati nga tamuyisaawo lwampaka. N'amugamba gwe olabika otandise okufuna ebyekwasa ebingi. Kati amuyita sseba amutwale yitawo ku kikaliriro. Omukazi mugambye ndeeta sente kusasula linda kuba mulimbe ekiro nga yeebase nzije bitaako kati yitawo kati. Oba towulirangako bakazi bawalabanya basajja wakamulaba wuuno. Kaakati omukyalo ono alina abaana. Wulira emboozi gye baliko. N'amugamba okimanyi nti maama tasasuza musajja oli. N'amugamba omusajja oli tasasula. Yakebedde mu bitabo nga tasasulangako. Kati ng'amugamba naye nange luli nalaba maama yali agenda okwogera ne alaba asitula amabeere ali pimpinga. Naye ng'ebbanga lye twaliyonkera nga tukyali bato likyaddamu situka. Lyagwa lyagenda mu tulo lirimu hibernation. Okakasa. N'amugamba okimanyi nti olumu maama abadde gyebbirinda n'atwalira omusajja oyo kajwisi. Neba ne maama yeekaza. N'amugamba akakazi kajja kuba maama ajja kuswala. N'amugamba naye sikisubira nko ni maama ayinza okukola ebintu mu ddulo. N'amugamba munnange weetegese kutaasa nnyoko ng'ali mu buzibu bajja mukuba. N'amugamba ojja kumbuulira weetegereze njagala olabe firimu egenda maaso. Munnange baba bali awo nga maama mujje munfumbireko emmere wano. Kati oba omusajja atamuleseewa. Bano ne babadde babaguddeko nga bali mu kugeya maama waabwe. Babadde bali mu mugeya. Tugenda maaso. Efirimu egenda maaso weetegereze. Kati nga badda mu kufumba muceere. Ng'amugane goli omuvubuka amulaba. Kwini muvubuka ki? Tanyikira n'omuvubuka ano ku mulirwano. Waliwo ekivubuka bamikiryawo kicunda. Mugamba kino ekicunda. Ssebo n'abaana b'omukyalo ono nabo ssebo balabika baagala kulayika ne bayingira ekiyungu kwefunira kaakulya. Kaakati nno
yangu yebyokufuma maama omumanyi baba bakyali awo ng'akomyewo. Maama alina ekizibiti kyebweru awo. Weetegereze. Omuceere guyidde. Maama wuuyo ani afumbye wuuno. Kirina simayiro kiyuzanjuze. Kati mbali nyamulitiyo kasoda ka Fanta akanyogoga. Ne maama naawe oyagala nnyo okukuba soda wekka ule tumuleeta omuntu malako. Kati nga mugakale mugende muleeteyo ekisoda ekinene. Kale kumbe kano kakooye. Munno muwerekereko ayagala bagende bombi. Naawe nja tugende fembi. Munange nga bayitawo. Bagende bafune ka soda. Maama abatumye ka soda. Kati nga bakwate ku bumune nga bavaayo. Baabano nga beeyongerayo. Bagenda kuluna soda maama gwabatumye. Naye nga jjukire maama twamuwulidde. Ali n'ekyami kiri. Ali mu kuwoza nga bwajjo kigobawo simanya jjo kyongeza bwe kigaano kituma. Kati maama alina emirimu gyakitumaatuma. Kati agobyewo abaana ate era kituma emirimu. Kati we tuveeyo waliwo ayingidde Kasire John Basiko. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso weetegereze. Ne bano maama waabwe abatumye bagenda omusajja ono omusajja kiki omusajja ng'afaanana bulala. Omusajja ng'afaanana bulala ye ng'atutunuulira butatuta taba wuuyo tunulira weetegereze babatumye Fanta ng'akadde katambula. Waliwo omwami gwe bayawukanye naye bamuyisiŋŋanyiza naye batunuulidde bulala ng'awulira ng'atayagala asinduukiriddwa omukoowu okuba tayagala kumanya. Kati obudde bwatambula. Obudde bwe butambula ne butandika okuba ng'obuwungeera okubuli babatumye soda. Kiki ekyaddirira kye twagala okumanya? Maama yabatumye abaana be ng'akimanyi tebajja kukola ki kudda mangu. Yabadde abalaki kye twagala okumanya. Kumbe buli we yabatumanga ku dduuka alina kye yalinga abala, alina kye yalinga ayagala. Kati obudde bwawungeera, akaseera nga keetoolodde. Tuli mu kibuga kyo Kampala nga buwungeera nga buziba abaana nga tebannadda. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Tulaba Omutemu mu ttumbi. Omutemu mu ttumbi. Twagala kumanya luddawo gye bigwera ne firimu yaffe eno. Bagiyita Omutemu mu ttumbi. Njagala weetegereza. Bigwerawa. Laba. Kaakati mu kaseera kano waliwo omwami atuuka. Y'ow'ekisawo gwe twalabye. Omwami ono w'ekisawo gwe twalabye najja atuuka mu nju eno. Watuuka mu nju n'ekikapu. N'ekikapu. Ne kati lwaki naye bulijjo nnomye ono omukyala ali mu kisenge. Abaana bebatumye soda. Kumba abaana tebannadda naye waliwo asoose okujja. Mwanziba. Okimanyi bwe nkwagala. Basumulula.
bazze n'ekikapu bannaffe baabano ne bajjamu embalulu. Kati lwaki namugaa buli kaseera obeera owaana kali kakazi ko nze tompaanako linga nawe nkwana kati nze nga toyagala kutambulako nange kyokka obeyuka ne guli omuziina egereka naawe namugamba ekyamazima saagala obe ng'onyiiga nnyo kuba nkimanyi woononyiiga ojja okungoba mu nnyumba ebyo ng'obitadde ebbali bali eno bali mu CCD2 kumbe ennyumba waliwo yagiyingiddemu edda firimu bagiyita Omutemu mu ttumbi weetegereze sajja mukulu ng'asooka yeetooloola eddiiro ng'asooka ayitamu ng'addamu n'adda muli bano bali eri eno bali eri namugamba ekikulu goyogera nnyo olukazi nze toddamu lungi ogerera kati olira ono omutuufu obedda nga okima bulungi yagenze ku mugga n'akima obedda akima kumbe ennyumba erimu Omutemu eyatunudde ng'ebbanja twamulabako nga bamusenza gwe olaba ebintu by'ogwe oli ogamba oba abana kumbe Omutemu ateze akanyeebwa yasiika kasiike nagamba abaana bo tebatwagaliza kati nzuno naakabaako wemba kati abaana baabo bakomyewo kati nze mpedde nfuluma ntya bannaye kwekaza nabaki kumbe Omutemu apositioninze tolwayo nno genda okebera oba mmese yinza n'okuba pusi keberayo olaba basibaana okomewo nga tebannajja obeeko emisinde emirala gy'otwala wano ogenda okatalewo kiki kano si kano waliwo asudde akano kati yalengera amaaso agatwalidde ku kanu kumbe wa mugongo guno ate yaddamu mukwano bannange wakapa kati ate kapa yemuyodde mama ng'ayitawo bamuyita Shakira nakandi original names nfudde mama nfudde wowe kava wa tugambe mbu tolabiddwa tugambe mbu tetukulabye wowe munange nkwegalidde sebo tokuba don't kill we omusajja munyiivu namuga nsonyiwa munange kati ndeka munange katukuviire mu bintu byo baali bamubba ennyumba zaali zize ne bamwavuwaza okutunula ng'obwavu abantu obwavu bubaluma ne bubafaananya nga bwo uyo katalina kusaasira bamujja mu bintu bye byonna engeri gye bamubbamu Mukama yamanyi kati munyiivu kati munange mukyala neiba ali eno ali ku ssimu ali wanansowodde obumasu kwe buli kumbe ekikomera kyayingiddemu Omutemu buli ali mu nnyumba zinajja kiwulira bamubba Kasire Johnny Bosco si munyiivu muswakivu firimu egenda maaso bagiyita Omutemu mu ttumbi weetegereze munange gwe ono alina kyawulidde ekikuba mpulidde ki kati ogenda otunulayo ogenda mama nyabo mwana muwala omutima gwamupakuka kumbe wuno tugenda okwetegereza waliwo ettabwezze yadduka mpaka munda lyayingidde dda esajja bo omutwe gwa nnyina guno bamuggyemu emputto ne bawalula wano etwatandikidde nga bawalula obusungu bwajja butyo obusungu bwe butyo we bwajja egenda maaso tubatumiddeko nnyo promoter Vane Mama Kagege Minister Kadama Rachel Princess Rachel
tugenda maaso ne firimu yaffe. Kakati nkozesa ki abaana bakomawo. Kati abaana bagenda okudda. Mami tukamye mami. Mami. Mama. Mami. Bagenda okuyita mama nga bamulaba. Mami. Mama wu. Mama. I don't even care about this actually. Mama. Nae. Gwe. Ne mama ono tabanga yagenze dda. Simanyi. Mama. Okimanyi nsinno. Mama alabika kayabatumye soda. Yatutumye soda tugende yadde ku ngoma. Mama. Ne kati baliwa. Ne soka tukabera mu kisenge. Nga tunamwogerera mafuukule. Then tulabo bajje. Kyetuliyogera kituufu. Munange nga bayitawo. Nga bayitawo. Bwe bayitawo. Mami. Bajja banoonya mama. Mama. Nga taliyo. Mama. Ali luddawa. Alabika bali nawe bali. Kubanga mama. Oba balina we bali. Kajjukira compound ejjudde ebimuli. Ate waliwo n'obutebe obutuulwako ebweru side eri. Kati nga bayita manju. Nga bayite manju. Bagende balingize emiryango. Naye we bayise emiryango nga tebalina kye balabye. Sooka ojje tulabe side eno. Kati nga beetooloola emanju eno. Emiryango tebalina kye balabye. Oyinza okuba maama ali mu kava. Maama ayinza oba mu kava bijja bibino biso. Gwe. Huh? Why? Mama. Ogenda okunoonya. Ogenda okutunula. Owange. Sooka olengere. Ogenda okwetegereza maama. Maama yagudde wano. Omusajja yamukubye n'amuwalula n'amusuula ebweru. N'akomawo. Kati musajja mukulu. Okay. Nga tayingira mpaka munda. Uyo. Kati ogenda okuyingira bano essimu balese ku mmeeza. Kasire John Bosco. Firimu egenda maaso. Bano bali eno. Tugende tuyite poliisi. Ono nadduka bagende bayite poliisi. Mama. Genda maaso. Kasire John Bosco. Nga tatuula ng'owaawo. Ng'atuula ng'owaawo. Atudde. Mpulira kyekyo. Kiki ekyo? Sooka olindeko. Agenda okulira bajja. Kati yasooka n'ajjawo amasimu gaabwe. Omusajja n'ayingira mu kateni. Amasimu galiwa nti gabadde wano. Omusajja ali mu kateni. Omusajja ali mu kateni nga banoonya essimu tebaziraba. Baagala kuyita poliisi. Poliisi oba nebayamba. Masimu tebalaba masimu kumba omusajja abadde mu kateni wuli avaayo ogenda okwetegereza. Mwegalidde kwega mwegalidde. Ndo okukunye nyanye nyamwawo. Nga begalidde. Okay. Kale.
kale bagenda owuli atakyalwana ku luggi agenze ajja okutega omuntu akanyeebwa amukuba omutwe agubalule ono ng'asooka afuluma ihezo nakyesse Esther original names kane muganda ye ng'agoberera Nal Williams budde kiro nga tebagoberera baabano nga tebafuluma badduke tugenda okudde wa mulirwana bakubye enkoona ye yagudde bamuwaludde mpaka mu ddiiro kati kumbe ne bano baabano bajja basooba kati jjukira ono boyfriend wa mami ye kye baamukubye ye mulambo tebagulabyeko kati balowooza gyali ewuwe gye bajja nga bayita neighbor bagenda otuuke wa neighbor nga mukazi wa neighbor kye baamukoze ali ku ttaka neighbor kye baamukoze ali ku ttaka mufu neighbor mufu amumaze kumbe babajede wagenda wanagarasa temuyina we mulaga yoka mulindirawo ekibaawo kyammwe mulindirawo ekibaawo ne balajana yamba munange yamba ne munziba nyammwe ne munzirako wano kati kambatte mwenna babulweko buli omu gye yalaze akibase ono yakibaka omulala nadduka munne nadduka ate owamanyi yadduse balekedde omunafu w'emiranga okikwata okinyweza onyweza ekintu onywezezza okiganidde okita kati yadda na sepiki oba flying pan yadda na flying pan tunuulira uno baba tebannamutuga sajja n'akimujjako ba ekitwe kino maama nyabo nono kuba omugongo ekitwe kino tabulira ddala flying pan ojja giwulira ogenda okuyita Cindy mukazi watunga tanyega nage bamuyita Nal Williams tumulabe mu firimu nyingi nekyese Esther efirimu egenda maaso kale no ebintu si birungi n'akamu mukazi wattu yasituka akwate ku bave wano era oluvannyuma tuwulira bugombe bwa poliisi mitawaana egyali gigudde wano kyekyali kiyinza okuddirira badde Nal Williams nakyese Esther Elslage nate nga bulijjo nagambye VJ Emmy yakeegattidde kennyini tubaagala nnyo.